Kiki ekikutwalaganya essaawa zino oli ku ki? Tewali kintwalaganya okujjako nze kyentwalaganya. Ndi mu kuteekateeka kivulu ky'abawagizi bange. Yaman Lugogo ennaku z'omwezi nga 5 kyendiko. Tugambe nti omwaka guno ndaba gukuvugamu speed. Gwe guvugamu speed oba gwe gukuvuga speed? Kyonna kye kiri. Nze ninga mpewo. Olinga mandwa. Ninga mpewo. Empewo z'emmandwa. I flow with the flow. So either mu buli ngeri kibaala oba speed weeri oba teriiwo. Kibaala kubeera endongo ffe tugirina. Nenga bigenda bitya? Lisitede muganda wange weyagala. Mpola mpola. Omanyi bwe nkugambidde nti omwaka guno gwe guvuga speed oba gwe gukuvuga speed. Last year wakola show. Yeah. Right? Last year wakola show si bwe kiri? Ne mu January. Kati ne wayitawo gwo omwaka gwonna. Ne wayitawo omwaka? Tegeeza nalina okukola show mu January wa guno omwaka. Yeah. Okitegedde? Sigikola. Yeah. Ng'obuzibu ki? Obuzibu timing. Yabula? No, timing teyali nungi. Side yange sali ready. Ne vibe nga sikifeeling awo nnyo nti abawagizi beetaaga show mu bwangu obwo. Yeah. But now I feel like it's good timing. Wavaayo n'olangirira date. Yeah. Nga 5 September. Out of sudden. Tugenda olaba Abitex awanise show ng'agamba Chameleone nga 5 September. Date yo. Kino wakitegeera ddi era bwe wakitegeera. What was your reaction on this? Mu kiseera ekyo, first of all, nze ne Kamiri twali twogera. Era nga tulina nekyetufumba. Kati we nalaba ebyo nasooka ne ndowooza tebiri serious. Search taking serious. But after sibeera ogenda okitunulamu nga oba jjajje. Kiki otegeeza? Tomanyi Luganda? Oba jjajje. Togaata omutya nti Fiiki nti Kamiri bw'abeera ekkololo ng'oli ku cricket oval. Tomuyinaamu nkenyera yonna yadde okutya. Manyi waliwo enjawulo wakati wa fear ne respect. Okay. Kati nze Chameleone muwa respect. Naye tomutya? Simutya mbuno bannaye. Mbwa asobola okujja nga nze ntaddeyo olunaku lwange lwe nangidde kumpi omwaka mulamba. N'ava buvyeri naluteekako show mbu bannaye nenkankana Chameleone antaddeko show. Simutya kutuuka ku ekyo. Muwa respect. He's a legend, muyimbi wa kabi. Naye simutya. Kwegaba bwe yateeka date ku lunaku lwo. Tewatintima namu yadde gamba nti empologoma 2. Omanyi munnaye bino ebintu biyawukana. Gabo nga nti Chameleone omuwa buwi respect. Naye tomutya. Yes, muwa respect. Okay. Naye simutya. Sirina fear eyo. Mbu asobola okujja nanteekako show muze nenzigyayo show yange oba kuba nange nina abawagizi bange. So buli omu alina abawagizi be, buli omu aba n'ensonga lwaki aba ataddeyo ekivulu. Tomutya mu musically just. Muwa respect ng'omuyimbi, muwa respect musically. He's a legend. Muyimbi wa kabi. Naye simutya. Musically. Kuba nange ndi wa kabi. Otegedde? Nange ndi musajja wa kabi. Ndi wa kabi to an extent sina muyimbi gwe ntya. Kale kankyogere bwe nti. Kankigonze.
sirina muyimbi gwe ntya. Mbawa bwe respect. Fiki bino byonna ova ku kyo byogera nti mulina olaba nti okoze ekimala. Si nti nkoze ekimala, nina wendi. Nina wentuuse. I am somewhere, I've built something. Okay. All this bino byonna okubeerawo nti twalaba nti yavaayo nga gwoza olanga date yo okuva January. Nojja olanga ogambye mukwano gwo. Tolina kintu kye wayogeramuuko naye about that date nti oba munnayijjayo oba nze nsigale nga ngenda mu maaso. Abadde busy. Abagaka abadde busy ate nange mbadde busy. Ali mu kuzunga kuba shows wa Kenya, Rwanda, Tanzania we bityo. Nange ndi busy. Twali tunafuna time kwogera. Ongaye mwina gundi gye mwali mukola project. Mwina project ne Camille. Tulina kye twali tugatta. Tulina kye twali planning okukola. Naye temu abatali basuubuzi. Of course kyonna kye kiri. Muli bayimbi. Kati bw'avaayo n'agamba kale akulekedde kuba I've heard nti ayinza okuba nti agenda ku date yagikulekedde. Siri sure ne I've heard mbubiri mumbu nti date yagikulekedde. Bwe bukya ku makya naga nti Fiki nkulekedde show. Wegazaanye. Ekyo kiri eriye nze tekinawe kinkwatirako. Kubanga nze ntunuulidde kyange. Ekikye oba akikoze otya oba akikoze atya sikiriimu. Nze ntunuulidde kyange. Ntunuulidde kikyo. Obuzibu busingira ddala buvaawa. Because tulaba Abitex yavaayo n'ategeka sheenu. In fact ye yalangirira ku page ye n'agamba Kamiliyoni nga 5 Septemba. Obuzibu busingira ddala kuva mu bayimbi, mu ba promoter. Bino ebintu by'okuteeka ku show, ebintu by'okuteeka ku muntu show. Kyetaagisa. Abitex ako kalinamu story. Story kiyotegeeza. Okitegeera bwe mba nga nkyogedde bwentyo. Sikitegedde. Abitex kalinamu story. Ate okayise nakka. Ayinza okuba yaliko obuzibu. Butya. Kuba promoter. Ye mutegesi w'ekivulu ekyo si kyo. Alimu story. Alimu story. Enkolagana yo naye eri etyo oba enkolagana ne ba promoter gwe eri etyo side yo. Enkolagana yange ne ba promoter nungi. Nungi. Kyombuuza nze kyekuddamu. Omulundi guno gwe weetegese? Nnyo. Neetegese. Neetegese. Nze mbeera prepared. Ofunamu obuzibu ne ba promoter? Nze mbeera prepared. Why this time round tebaliiko on board? Tebazze on board? Bali n'aba promoter bano benkola nabo. Unique Star Agency. Cox. Unique promoter yensali muti. Ali registered mu buli aba promoter. Nkulaba yagala zalawa. Omulundi guli twakolako cricket over. Tetukulaba n'omukulu Ketti. Lwaki ogamba nti omulundi guno tewazzeeko na promoter ate n'oleeta bano ogamba nti Unique simeya biki? Omulundi guli tebyagenda bulungi. Yagenda bulungi ensi yonna yagiraba. Ngamba side ya promoter. Era si ye side gye njagala ogendako ennyo. Kubanga eyo mu kiyungu. Eyo mu kiyungu. Ebibeera mu kiyungu tobimanya gwe. Bya mu kiyungu. Bibeera mu kiyungu bya mu kiyungu abantu tubasaavinga.
kati emboozi ya promoter ate biki si emboozi. Emboozi eri kusavinga wano. Ani azze, ani ateeseteese. Nga 5 tukyabye. Nga 5 mukyabye. Fiki abayimbi bino by'okweteekako sholoza kiva ku ki? Okweteeka obuzibu bw'embayimbi oba promoter? Nagambye Abitex yalimu story nga y'omuntu. Yakimanyi. Abitex we wali omufeesizeko physically? Kati kyogamba njogera ku muntu gwe simanyi. Wali ompuliddeko nga njogera ku muntu. Stories ziri zitya? Like wa mutima mubi? Nze nkugambye story. Babagezi bajja kukategeera. Tetugenda buusa ate buli omu. Tetugenda buusa buli omu. Anyway, kale kasuka nga 5 September FIFA Maker ali Lugogo. Man. Omuntu yenna ali eyo nga wagira Ugandan music nga 5 September jangu weeyune endongo eno. Weewaawo nga bwe nkugambye nti Fiki nti abantu twagaluddemu obatangaazi. Omulundi guli twakulaba kuli yali cricket conference. This time cricket conference still. Lwaki era cricket conference? Because twandigambye nti why? Kagenda anoonyeyo ewantu ewalala. Kakati ensonga eyo mu bumpimpi nakoze ekivulu kino. First of all nakoze akabeeyi nga kasamusamu bulungi. Beeyi meka? 2 ku 5 3. Kati nga kyenjagala oba kyempulaninga nga njagala abawagizi bange ku mulundi guno buli omu abeere mu VIP. Nayagalizza omuwagizi wange. Njagala bonna tujja tukolemu ekintu ekyenjawulo. Tulina ekintu kye tubala n'abawagizi bange abo. Era nkibayitiramu mpola mpola. Ku mulundi guno tuli ba VIP. Era Lugogo nja tutekewo embeera. Katuyagala giddamu gikuba. Omulundi omulala obaga nti tugenda ewa. Njagala bo bennyini kigenda kuva eri bo. Njagala bo bangobewo oba batugobewo bagambe nti ekifo kino tekikyatumala. Njagala abawagizi bange bagambe wano tewatukola ki? Wano tumazeewo. Then tufune wala we tugenda oba tunagenda wa oba Namboole. Kale tutunuulire direction y'abayimbi Fiki saa zino bozze otambula nabo oba bozze otambula nabo mu mugundi yeemu mu line yeemu mu ngeri y'okubeera nti okubanga muvuganya ebintu bino tulina mu ndongo eno kugamba nti tuba kuvuganyiza kuvuganya n'ono okukola oba ebintu by'okuvuganya gwe mu ndongo tubiriiko. Nze ndikunze mwana. Ndikunze. Me I'm all about me like industry oba n'abayimbi balaba mulimu bempa respect. Naye sina gwe ntunuulira mbu bw'oba kiki ky'oba kuvuganya. Nze nkola byange. I look at myself. Look at yourself. Yeah. Olaba ndi mu kulaba nga kati luno tukubye show. Abawagizi bansindike ewantu ewalala. Kati kujjako omuntu nga n'ebirowoozo bye bimu byakola ki? Byalina naye awatali awo sirina nze. Anti era omuntu wandigenda ngawe tali wakuba kankyuseemu era okuddawo kozi tulaba. Kuba njagala tukole ekintu ekiri better than kye twakola. Birungo ki ebiri mu show ya leero ng'oggyeko kozi tulaba nti bingi ke mazima. Bawagizi bange bakimanyi. Bakimanyi byaffe biba byanjawulo omuuko. There is something ekiri different honestly nga si byakwejubisa. Kubanga otunuulidde endongo ne shows z'abayimbi abalala ne shows ze tukola. Waliwo ekintu ekyenjawulo ekibeera mu shows zange ekyakabi.
yeah kyenteekerateekera abawagizi nti abawagizi sikola nze show just mboba kiki oba majja nkola ekintu ekyakabi oba okitegeera mba njagala nkola ekintu ekyenjawulo so I'm planning something massive. Osinziira ku kiggwe ng'omuyimbi oba omuyimbi asinziira ku kyogamba nti this is my right time okubanga mpa bafaanizi bange concert osinziira ku ki Okiwulira kozi ogambye mabega wali ogambye nti wali tegeka mu January wali teweeteeseteese enough okiwulira first of all okola sho kitandikira ku ggwe ng'omuyimbi then n'abawagizi bennyini bakikusaba kati abawagizi bange badde bansaba show because I was supposed to do a show in January this year kuba twakola Lugogo January last year kati ne tugikola awo nali siri set ne team nga tetwetegese ne timing ngerabikanga etali nnungi naye kati wano we tugenda no mu September wano tugenda kukuba kye bayita party kale nze nga nze nandikikoze naye abawagizi bange tebasobola kikkiriza ekyo bamba lyazaamanyizzaamu eno push eva ssebo mu bantu kuba kiba kya bulyazaamaanya nnyo kuba kati pate nze njirina tuba nga twogera ebya pate ebituufu nze nkola ki nga si byakwejubisa n'abalala balina endongo naye nze endongo yange weeri ey'abawagizi okuzina si bye bino ebya muyimbi simayanga agenda yimba ennyimba 5 mulindeyo hiiti awo akubeyo endala 7 mulindeyo hiiti awo okitegeera I have the songs oba okitegeera nti ne woba otunuulidde mwaka guno era music wali owakabi ne woba otunuulidde mwaka guwedde so kyetaagisa ndowooza kiba kya bulyazaamaanya mmala emyaka 2 ate time gye ndimu ye time eya concerts oba ye time ey'abawagizi bange okunyumirwa music gwe nkoze kuba nze nyimbidde emyaka almost 10 okitegeera music mungi kati tulina kusinkana ne tumunyumirwa mu butuufu ng'ovudde ku bino bye batutegekategeka eyo okitegeera so mba njagala mbeeyitire nga nkoze enteekateeka yange tubaale endongo kuba endongo bw'eri mu bungi kino twalaba show yasooka yatwaza Africana ng'oggyeko ziri zasookera ddala ziri ogamba nti kati fiiki kati ayinza okuba nti kati aggumidde show ya ku Africana that was successful. It was a very successful show tuvudde awo ne tugenda Lugogo ekiraga nti okola ki we are progressing we are building something this time around era wazzeemu Lugogo actually ezimu ku nsonga ezaginkozesa last show gye twakola Lugogo it was my first time to do Lugogo cricket oval kati nenkirowoozaamu nti abantu awo tusaana tukubewo batugobewo oba oyagala kuddamu kwongera bakakasa nti nsobola ogikuba sina gwe nkakasa kino kiri wakati wange n'abawagizi bange nti njagala tukubaawo awantu batugobewo oba okitegeera tufune venue endala tufune venue esingako awo nze njagala kukuŋŋaanya abawagizi bange okufunamu kutya nafunayoko ssente ebiseera ebisinga omuntu abeerawo ne balowooza ne bagamba Fiiki omanyi sheeri ewedde yafuna ssente teyakola ki teyasala okomyewo omulundi guno sheeri wagifunamu wafuna ssente nafunamu naye nafuna ebisinga ssente what do you mean nafunamu show nze okutegeka show first of all it's a win okitegedde the what okuba nti ndi kweyo level ekola concert neseringa out that alone is a win nga tonagenda ku ssente okitegedde then ssente abawagizi bavaawo nga basanyufu it's a big win okitegedde bavaawo nga banyumiddwa it's a big win nina omuwagizi owaddala amanye ekituufu kyenkola ki
amanye ekituufu kyenkola amanye ekituufu kyendi azze n'andaba oba okitegeera asasudde ssente ze n'atabeera disappointed. It's a big win. Kati sisobola kuteekateeka kintu ekyo nenkikola nga bwe kyali erugogo n'okiraba abantu ne basasula ne bayingira nenkugamba nti saakifunamu. Oli myaka ng'emeka? Your age? Gyaki? Kisi njagala kumanya. Nebitukola byenjogera byalooza bya myaka emeka? Soko bale gye nnyimbidde. Ojja sotegere nti ndi musajja mukulu. Oli musajja mukulu. Well, kati abantu bonna bozza otambula nabo abali mu agement yo kale kanambe bwe bali mu mbeera ey'okubeera nti bafuna abaagalwa baba proposing bw'okyayagala okubeera mwene embeera eyo bula nkulaba oyagala zalawa ale kuzalawa ki kiki nkuze nnyo okuba muno nina okukola nti tulaba abantu abayimbi bonna b'oli mu gundi y'emu b'oli nabo balaze abakyala baabwe baproposingidde abakyala baabwe Waiki Benda Eddie Kenzo balaza okyayagala okubeera mweno life ey'obundi yaki ogwo olabye ennuma olaba ennuma eno life ogenda givaamu dde yalavuniga gy'olina omuntu kiki otegeeza beera mulambulukufu. Olina omukyala? Sirina mukyala kuba sikolangako omukolo gwonna sanjulangako omuntu yenna. Wenafuna omukyala nja bagamba naye nina omukazi. Byawukana. Bikyambi kinnyonnyola. Nze ndowooza omukyala muba mwewasaawo ensi yonna ekimanyi nti omuntu okumuyita nti omuki. Nafiki tulaba nti bayimbi banna abamu bavaayo ne baproposinga bakyala baabwe. Gwe nteekateeka tonnagituuka gyagala. Nange one day inshallah. Kikuganye. Tonnafuna mutima oba oyina oyinza oba oyinanga munne tonnasalawo. No, inshallah. Owo aliwa owo storage owange tokuze kuze nawe ni mukulu nze ndi mukulu nze ndi muto kusi igwe ki nezemba wewe akusinga obukulu ngense kulaba onsinga obukulu fiki olina emyaka emeka oli wa mwaka ki bakuzala mwaka ki nze nazze okubuuza si gwe kubuuza nze gwe interview wakati ku interview okitegedde okuze bambi nkulidde ddala kirungi so kati ebintu ebyo by'okubeera nga munnaaye ojja omwana w'abendi ku lujja gwe bino ebyabano bye bakola tebikusanyusa? Binsanyusa nange inshallah Fiki atuveewo awo kuba munnaaye olabika ezo ensonga z'omukwano tozaagala owaye tutunuulire gundi ya TikTok eno ngeri gyetwalamu abayimbi basusse okujja ku TikTok live era mwe tulabire abamu ne bakozesa ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa. Emabegakawo twakulabako wajja ku TikTok kwaliko abayimbi abaaliko. TikTok eno ebagaseeko kyenkana ki? Ko tulaba abamu bavaayo ne boogererako ebintu ebitali birungi. Baani? Abayimbi abavaayo ne boogererako TikTok ya kunyumirwa abantu banyumira kale yakweta era tekayina kyegatta ku bayimbi ne bagattako mu azinawo embali tomanyi TikTok ena abayimbi beekoze
omanyi kyekyetagisa okukola omuyimbi. Okukola omuyimbi kyetagisa ssente nnyingi neki naye TikTok etweteddeyo abayimbi for free. Kati tosobola kidinayinga nti TikTok egatta ku bayimbi yakabi. Bino ebyokubeera tulaba waliwo egundi yajjakaawo ku TikTok emboozi kibozibozi amunoke kyatera okuteeka. Tulaba abayimbi b'ennaku zino abayimbi be baleeta ennaku zino basiwuuka empisa ne boogera ebigambo ebitali bya ebitayitika mu kamwa. Yes, ebigambo bino gwe mu bufunze ekibozibozi kikola bubi. Ekibozibozi abayimbi kye banyumya okwo olaba kyabuvunaanyizibwa gwe kikuyisa bubi. Kikuyisa bubi. Olaba kyabuvunaanyizibwa. Olaba kyabuvunaanyizibwa. Ebyokuyimba tebiriimu nnyo bya buvunaanyizibwa. Ebyokuyimba si bwe nti wa buvunaanyizibwa kale. Si bwe nti wa buvunaanyizibwa. Omuyimbi. Si bwe muyimbi nti wa buvunaanyizibwa. Ate bino okuyimba is entertainment. So buvunaanyizibwa oluusi bumanyi okuddako ku bbali. Entertainment weyingirawo. Lili Pazo yali ku live n'omuyimbi omu Gravity ne Laika Music. Live eyo wagirabako. Oluvannyuma Dr. Kwefu n'avaayo n'ayogera ku Dr. Kwefu omumanyi. Dr. Kwefu n'acomplaininga ku bayimbi abakozesa ebigambo ebikyamu ku TikTok. Instead of okuyimba music badda ku TikTok okuwemula. Nenkubuuza Fiiki ekyabayimbi okujja ku TikTok okuwemula si necessary. Eribbo maybe. Wanti kati ekintu ky'ombuuzaako kyabali. Be bamanyi lwaki bakikoze simanyi lwaki bakikola. Okitegedde? Ate kirala nze nfa nnyo kale ku binkwatako ye. Tankwatako gundi simanyi yayogedde kino oli yayogedde kino oli yakoze bw'ati. So bigamba bo. Simanyi nnyo kye nsobola kukugambako. Kuba tekingattako like so maybe eribbo kizoba kibakolera. Sijja genda ntuyitiriza kireke kubanga okyewala okiyita bwoti naye awo wennyini twalaba bavaayo ne bakubuuza ku muyimbi. Enkolagana ne Jasmine eryeta kati. Ne mumbuuziza enkolagana. Enkolagana ne liri era awo wennyini Bruno yavaayo n'akikubuuza. Era ne bagamba naddamu sikyajjukira bye waddamu sikyabijjukira bye waddamu. Tuyagala mbiddemu. You used to what? Beera mwerufu eri abawagizi bo. Bakubuuza ekibuuzo. Enkolagana yo ne Lydia Jasmine nungi kufa. Si kyekyo. Nti mwali mulina enkolagana esukkakaawo. Enkolagana yaffe nungi kufa. Topanda bigambo. Okategeera. Enkolagana yammwe yalimu kyombuuza kyenkudda. Hit me hit her. Ndasere mu gwenyufu ssebo. Bino byomeramu. Oli mugunjufu. Ndasere mu gwenyufu. Ani agambye nti oli mugwenyufu? Kale oba toli mugwenyufu lwaki obuuza ebyekigwenyufu? Ng'obibuzaabuza. Olinze nkugambye enkolagana yange ennungi. Kiki oyagala? Kati oyagala nze mbe mugwenyufu? Kiki oyagala ekisingako awo? Genda ewalala. Teekayo ekirala, teekayo ekibuuzo ekirala. Teekayo ekibuuzo ekirala. Tuveewo. Ngenda ku airport mwana. Ogenda ku airport?
gwe kenyini nyini wavaayo n'otugamba nti mu live eyo gye mwakola nti gwe ne Lydia Jasmine mba mwali mwekwasaganya kibi kiki otegeeza okwekwasaganya twekwasaganya kiki otegeeza okwekwasaganya okwekwasaganya kwemmanyi nze okwekwasaganya oba okweyambako mulina oluyimba ne Lydia oluyimba ddi muluyimba ddi oba kale muluyimba ddi naye oba ye agenda ddi n'aluyimba oba gwe n'oluyimba ng'oli performing somewhere tuluyimba nduyimba naye aluyimba twali tuluyimbyeko ne ku show yange yali ku Africana kikale lesa show muto oyina gundi eri singo nga togenze oyina wogenze okuyimba nduyimba kati lwaki ekyo kiremerako nnyo nduyimba nina ennyimba nnyingi sisobola kuyimba zonna eyo katuveeyo wali twabadde tukusuubira kugenda ng'ogenda ku performinga wa London was it London? Yeah, London. Era twabadde tukubala mu ggwanga mu zino ennaku ki ekyatuuseewo London byali bya mabega visa yange yajja late then I was supposed to go for another event but it didn't work out. Yeah. Okay. Ate tour ye Kenya ki ekyatuukawo Kenya bali mu kwekalakaasa so twaschedulinga August. Yeah. August wabaddeyo okwekalakaasa August of this year. Yeah. Kati ogenda okuddayo okole tour. Yeah. Okay. For like a week mu August. Kale sibula abakula batumale woyo buli abaddeko abawagizi bange mwene ennaku z'omwezi nga 5 bigenda kuba birala nnyo boy so Lugogo Cricket Oval we tuli njagala tukisusse tukisusse yeah man